Abakulembeze b'ebyalo omuli enkiiko z'abakyala ne bassentebe ab'ebyalo okwaliyo omwezi oguwedde kwafundikira mu bitundu by'eggwanga bingi abantu bakwasimula bugolo wakati mu kwemulugunya ku bantu abaalangirirwa nti bo si be bwe baali balonze era nga mu bitundu ebimu waliyo n'okulwanagana. Abatali mu nankani yaffe ate bo batulonde ekanya we budali tetuli bamativu. Olwaleero Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo ku nsonga eno n'alaga obulabe obuyinza okuva mu bantu abaalangirirwa mu ngeri y'amankwetu. Katikkiro ategeezezza nti embeera eno eyinza okuviirako obutabanguko ku byalo obusobola n'okuleetera abatuuze okwetemamu. Njozaayoza naddala abo abaalondeddwa mu bwerufu ate n'ebyo ebirumira mu byegendereze bijja tuleetera emitawaana. Omukulembeze w'ensi esooka abeerawo ku kyalo kyemuva mulaba nga kibi nnyo okulonda ku mutendera ogwo bwe gubeeramu emisinde ne kibooko. Kibanga ekitegeeza nti aleese emigga ayagala kulwanya bantu ba ku kyalo. Bwe kuba kulonda nga bano beemuppi Patrick Nsamba kubanga ekitundu kyatwala kiba kinene n'abantu baatwala bona tayinza kubamanya muntu ku muntu naye ku kyalo abantu obeera obamanyi kati ate bw'obalwanyisa ku kyalo kiki kyogezaako okukola. Mu ngeri emu Katikkiro asabye abaalondeddwa okukulembera ebyalo okukubiriza be bakulembera okubeerako buli omu n'ekyakola okweyimirizaawo so ng'era abakalaatidde okulwanyisa ebikola ebimenya amateeka ng'obubbi bw'emmwanyi. Olondeddwa oyinza okuba owa NRM, oyinza okuba owa NUP, naye obuweereza ku kyalo tebuliimu langi. Eyalondeddwa alina okulaba nti ekyalo tekibeerako mbeera etabangula mirembe kubanga bwe gitabanguka ekyalo tekikula. Era oweerusi omutuufu atali ono eyabbye akalulu, oweerusi omutuufu omubbi ku kyalo abeera amumanyi kubanga abantu aba bamanyi era mubakwata ababbi mubakwase poliisi. Kamalabyonna okwogera bino asinzidde ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange e Mengo bw'abadde atikkula oluwalo abantu okuva mu masaza okuli Ssingo, Buddu, Busiro, Bulemeezi, Kyaggwe ne Kyaddondo. Ensimbi ezisobye mu bukadde 140 ze zireeteddwa mu nkola eno eya luwalo lwaffe ezikola mu kuyambako okuddukanya emirimu gy'embuga. Neebaza obubaka bwe muwadde mwenna obw'enjawulo kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza nnyo bannarotary abatadde amaanyi mu kulaba nga Obwakabaka bufuna eddwaliro eritambulira ku mazzi nga linagamba nti lyakuyambako mu kutumbula ebyobulamu mu Buganda. Kamalabyonna omwanika wa Buganda nga bw'eri enkola ye mu Buddamula gye wamukwasaako gye wamubegulirako atera okutemaatema ebyeggwanika. Yatugamba nti ku mulundi guno ssente ezinaava wano zonna agenda zitera ku pulojekiti y'eryato eddwaliro ery'oku mazzi. Bwe yakirangirira n'abarotale ne bagamba kabasitukiremu era tubeebaza okujja ne mutuukiriza bannaffe mwebale nnyo. Abaami b'eggombolola ez'enjawulo basinzidde wano ne baloopera Kamalabyonna embeera nga bw'eri mu ggombolola ze bakulembera. Tusisinkanye abantu bangi abatutagaza mu nsonga y'ettaka. Ate Yombaka akiikirira abantu ba Kasanda North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Patrick Nsamba Oshabe ategeezezza nti waliwo obutali bwenkanya bungi mu ngabanya keeki y'eggwanga. Njagala nnyo okulaba ku Uganda eyo nga Buganda teyimiriddeewo ku luwalo. Njagala nnyo okulaba ku Uganda eyo nga Tooro teyimiriddeewo kusaba bantu baayo nga n'amawanga agali mu nsi eno ddala mawanga agayimiridde.